Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Mulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugobye nate, Muganda agamba tugobye bumale, tugguse buseke ne program Julira Mukama. Era ng'omulundi guno tuli ba mukisa nate okuba n'omugenyi Mukama Katonda gw'aleese agenda okuwa obujulizi ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa mu kitabo ekya Yeremiya essuula ya 9 okufa ku lunyiriro lwa 23, Bayibuli egamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti omugezigezi teyenyumirizanga olw'amagezi ge, so n'ow'amaanyi teyenyumirizanga olw'amaanyi ge, so n'omugagga teyenyumirizanga olw'obugagga bwe. Wulira bw'agamba mu 24, naye eyeenyumiriza yeenyumirizenga olwa kino nga ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo bye binsanyusa, bw'ayogera Mukama. Ekyawandiikibwa kino kimpa amaanyi mu bulamu bwange nti ekintu kyonna kyenkola nina kikola olw'okugulumiza Mukama Katonda wange. Kale n'olw'ensonga eyo tatulekeddeeyo omugezigezi, omugagga, kabeerenga muntu aweereddwa maanyi oli mu kifo eky'obuyinza eky'obufuzi, okufuga kwo kulina kugulumiza Mukama Katonda. Era muganda wange ali ku ludda olwo, bw'obanga byokola tebigulumiza Mukama Katonda, kitegeeza wava dda ku mulamwa. Twebaza Yesu Kristo olw'omukisa gw'atuwadde okubeera nga tumuweereza mu ngeri ez'enjawulo. Era bwe tulabikako mu puroguramu eno tuba tuzze okugaba n'obujulizi obukakafu, ebintu ebitutuuseeko mu bulamu bwaffe ebiteegaanika nti ddala kituufu Yesu Kristo yabikoze. Jjukira n'okulokola obulokozi n'okufuna ekigambo kya Katonda n'okikkiriza n'osalawo okukyuka mu makubo go obeere ng'otambulira mu makubo amagolokofu aga ekigambo kya Katonda kyamagero era kyekyamagero ekyokumwanjo. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tutyo mu studios tuzze n'omulangira Walugembe. Omulangira ovuddeyo n'ogamba kangende nange njulire Yesu nga siyinza kukyebeera Yesu era nensalawo ntuuke njulire Mukama. Bayibuli egamba omusajja Yeremiya yagamba nti nno the word of God was like a fire shut up in my bones so that I could not bear it anymore. Kwegamba nti ekigambo kya Katonda gwali ng'omuliro gwali guteekeddwa mu magumba ge. Kwegamba omanyi omuliro bwe gubumbujja ng'awulira ateekwa ebigambo bya Katonda okubigabana. Nsanyuse nnyo okulaba ssebo. Nange nsanyuse okusanga Mukama wange. Era omulabi waffe mulamuseeko. Bannanga abalabi baffe aba 3ABN TV, nsanyuse okubasinkana wano, mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Twagala okwebaza Mukama olw'obukuumi bw'atuwadde n'emikisa gye, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amiina. Tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Kale katwebaze. Katonda waffe atudde mu butaliggwaawo, twagala okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Twebaza olw'obugabirizi obw'ebyokulya n'ebyokunywa ne byonna ebikulu by'otukoledde, erinnya lyo Katonda waffe liweebwe ekitiibwa. Weewaawo. Nga tuzze okwogera ku kigambo ky'okujjulira olw'ebikulu by'otukoledde ate n'ebimu otuyisizza, Omwoyo Omutukuvu kaatuluŋŋamye, tukole by'osiima, ku nkomerero ekitiibwa kyo kirabisibwe, naffe tulabe omukisa okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Bwetyo bwe tutandise program Julira Mukama, omwanjuzi wo
Dembe Herbert Sekanyumiza tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini bwe tugenda okutandikira tulyoke tulabe olugendo lw'obukristaayo omulangira Walugembe lwatambudde okutuusa na kaakano nga Yesu ali naye. Tovaawo katudde. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama era ng'omulundi guno tulina omulangira Walugembe Isaac abamu baliyita Isaac. Isaac yali musajja njasabiggu mu Bayibuli omwo abajjukira ebyafaayo bya Ibulayimu. Omwana Isaac ye yajjanga omwana kwegamba ow'ekyamagero ate ow'amazima kwegamba olunyiriri olwo era ndowooza okutuuma erinnya eryo ebya Isaac byonna bigoberera obulamu bwo. Yali musajja mugagga, yali musajja ayagala Katonda era yazaala n'abaana babiri Esau ne Jacob. Ate bonna tulaba olugendo lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Agulumizibwe Yesu Kristo. Ate era n'ekirala okuwaako ebitonotono omulangira Walugembe muweereza wa Katonda nga chaplain mu ssomero eriyitibwa Frema bagiyita Frema Schools International. Frema Schools International. Chaplain mulamba ate era nga bwa memba bwe buli mu kanisa ey'Ekyengera SDA Seventh-day Adventist Church. Kale n'olw'ensonga eyo omukisa gwe tulina gwegwo sebo obutamala biseera awo wennyini we twandyagadde okutandikira osooka otubulire ku byafaayo byo engeri gy'otandikamu obulamu bw'ensi eno n'ojjanga okulukuta mpola mpola okutuuka ng'ofuuka omukristaayo. Neeyanza nnyo ssebo. Abaagalwa neeyongera okubalamusaako Mukama waffe Yesu Kristo. Isaac Walugembe ssebo musajja oba omwana eyazaalibwa abantu babiri nga babika bya njawulo. Taata wange ye mulangira Nakibinge Mathias Kawule era ye mutabani wa Benedicto Juuko jjajjange babeera Kabasanda Butambala. Kakati mama wange ye omugenzi Nakiza Florence bamuyitanga Nyamwiza kuba yali mukyala Munyankole. Ye n'alikyusa n'aliyita Nakiza Florence. Nazaalibwa mu 95. Siri mukulu nnyo. Era tuli muto nnyo. Era siri muto nnyo. Kubanga emyaka weetegeerera weesalirawo weeyogerera. Mukama ansaasidde okuva mu 95 ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri natonnya ku nsi. Katonda n'ansaasira naye nafunamu okusoomoozebwa kubanga we nazaalirwa nga taata wange saamulabako okusooka. Saamulabako okusooka. Nagenda okutegeera obulungi nga nine maama yekka. Nazaalirwa Kawempe Lugoba. Taata omutegedde bukulu? Taata mutegedde nkuze. Nga tukwegamba mu butoto wamulabako? Saamulabako. Kati tubeera awo Kawempe Lugoba ne maama wange. Mami wange yali church member wa SDA Church Kawempe. Era we twawangalira obuto bwange Sabbath school ey'abato twalimbiranga obuyimba bwaffe Kawempe. Era Mukama n'akisaasira. Nnyoko kuzaala yali mu kristaayo mu Advent already? Yali mu kristaayo mu Advent. Ekitegeeza wazaalibwa gwe okutonnya ku nsi kuno ng'obukristaayo obwa Advent mwotiginyiza. Ebbeere lya Advent lye lyanyonsa.
agulumizibwe Yesu Kristo. Weewaawo. Kaakati maama afunamu ekiseera yatuuka n'alwala mukko. Yalwala obulwadde obwa AIDS. Bambi. Yalwala AIDS munnange. Ekiseera ne kituuka n'anafuwa. Bambi. Nali muto. Mu myaka mu 2000 ne tuva mu Kampala ne tudda ewa maama wange omuto. Maama wange omuto eno mu Western District yali yalakai by then. Naye nga kati yerya Ntonde. Okay. Ne tutuuka ku Kalompumudde eyo gye twabeeranga ne maama wange omuto, maama Nakatero Bina. Gyali era ekiseera ne kituuka maama yamalawo emyaka ng'ebiri mu 2004 maama n'awummula Bambi. Bwe yawummula n'ensigalawo kuba yali azadde nze nzekka. Bw'ati kati ka kibiriiti. Otyo n'ensigalawo nzekka. Nali muto nnyo nga sibitegeera nnyo kiri awo. Nali mpezezza emyaka ndowooza nga 6. Nga mpezezza emyaka gyange nga 6-7 awo maama wange n'akuva ku maaso. Tutandikawo obulamu maama muto omukyalo oyo Robina ye yankuza Nakate. Omukyalo oyo mwagala nnyo. Agulumizibwe Yesu Kristo. Mwagala nnyo kubanga ekyamazima yakola kinene okulabikako nga bwendi olwaleero. Nga ebyokulya ebyokunywa okusoma yalina abaana be 5 nangattako nemba wa 6. Bambi. Naye nga andaga omukwano omuyitirivu ogwa maama. Siyinza kujjula nti nalabako oba okunakuwala kw'abamulekwa nti ono talina maama we talina. Naye awo ku myaka 7 nga daddi ye wamutegeera oba nga tebamukulagamba. Ekitegeeza maama akuzaala mu ntumbwe ze yawummula nga takulaganga kitaawo. Otyo nga taata sinnamulaba simumanyi. Naye tuba tuli awo twali tulina bye tunoonya ne tugwa ku bifaananyi. Waliwo obufaananyi kati maama muto kyava ngamba ono omusajja ndaba akufaanana oba yandibaye kitaawo nga bwali mu bifaananyi bya nnyoko. Otyo kuba ne maama ng'afa muganda we teyamugamba, mukulu we teyamugamba nti taata w'omwana y'onooba nti ki. Otyo kati ne maama nga tamanyi. Kyokka agudde ku bufaananyi. Kyokka agudde ku kifaananyi. Naye ng'abakulu omanyi bwe batunula ndowooza n'apima ennyindo ettama enjogera. Otyo n'alyoka agamba omuntu ono yandibaye kitaawo. Naye ne tubeerawo awo okusoma kwange. Naye nga tamumanyi. Kati ndabira ddala magiki kati genda mu maaso tuleetere magiki ebibiri mutuuka mutya okusisinkana. Kati twatandika mpola nga mukadde maama oyo yali mukyala mulimi era mulimi akyaliyo maama wange. Mulimi nga mukulima mukusambula mukukuba amavuunike biki mwe tujja ensimbi ne tutandika nga mulimira abantu balala nga tulimira abantu balala oluusi ne tulima n'ewaffe. Kati mu biseera eby'enkuba nga waliwo gundi enkuba season gundi wet season awo okusimbira n'ebirala nga tusobola okulima ng'embeera nnungi nga tulimako ewaffe nga tufuna ebyokulya n'okutundako ate n'okusobola okutulabirira. Kati singa budde nga bwakyeya ng'ennaku zino bwe biri abantu kunoonya akasente emmere tekyawera nga tufuluma nga tukolako ebweru tusobole okulaba nga tubeeza obulamu nga butambula. Kaakati mukadde maama oyo Nakate n'atandika okundabirira nansomesa Mukama nansaasira ne ntuuka mu P7. Natuuka mu P7 gwali mu mwaka gwa 2010 ne ntuula P7. Kati bwe natuula P7 Mukama nansaasira era nayo nenjiyita bulungi. Naye olw'okuba nti ensimbi zaali zitwekubya mpi. Maama n'agamba Walugembe konze wange kasita oyize okusoma ebipande tokyasobola kubula. Osobola okusoma Bayibuli. Otyo olitandikira olulala naye okusoma ko binnemye. Bambi. Anange embeera teyali nnungi. Neŋŋamba tutandikiddewa. Mukama kyava nali nakuzibwa mu ngeri ey'okumanya okusaba
Mama wange yanjigirizanga okusaba mpola mpola. Kati ono maama Nakate oli maama wo eyakuzaala otugambye nti avuddewo ate yali omwadivent ne maama Nakate naye mwadivent. Ne maama yali mwadivent Nakate naye nga yafumbirwa omwami we nga si mwadivent. Nga mukristaayo oba mu ddiini ya Kiisiraamu? Yali wa Church of Uganda. Naye nga be bano abambi abagendayo mu biseera ebya Christmas mu kanisa kugamba ayisayo olubu lw'ebigere. Omwami taata wange oyo bamuyita Jackson tuli nawe nga tali nnyo common mu church. Kati olw'okuba maama wange Nakate nga ye yali mukkiriza ate yabuulira ne muganda we Florence maama nzaala okukyuka ntegedde. Kati nga ye okukkiriza kwe weekuli newankubadde mu maka agatali makristaayo. Kati nanyiikiza okugendanga ku kyaki. Mama wange yali muyimbi mu kyaki kwaya ye Kawempe ate nange nenjagala nnyo okuyimba. Nga kutubeera ku kyaki mbeera mpitamu mu kuyimba ku specialite mu bukolasi nekijja nga kinkuliramu mpola mpola. Kati nga mu kusaba nsobola ofukamirawo nensaba nentegeeza Katonda. Mukama nansaasira bwe namala okusaba ne wabaawo omusomesa eyava sayidi ze Sembabule bayitayo Kisindi. Sembabule ekisindi eyo gye yava n'atuuka n'agamba kati yali anoonya abaana mu kyaki yaffe bagiyita Mpumudde SDA. Kyaki eyo maama mwasinziza Nakate eri mu district y'ekkanisa ey'Ekyazanga. So nga musumba Siti Mugerwa gye yawummulira. Era olwaleero waliyo musumba Bisaso. Kati eyo gye tuli mu district eyo. Kati SDA Church Mpumudde maama mwasinziza bajja banoonya abaana bagenda okusoma. Kyava abagamba obuzibu bw'omwana we. Mwana yakoma mu P7 olwamala ebibuuzo sente ne zibula. N'ayita bulungi ate kati tetumanyi kyakukola. Musajja wattu nankwata bulungi mukadde bya Katonda. Omuzira kisa Yesu bwe yakusindikira otyo nentuuka Ekisindi. Essomero eryo baliyitanga Brain Stars High School. Ne tutandika okusoma senior 1. Nensoma bulungi naye nga ndi ku basale. Mu biseera ebyokuwummula sidda waka. Ng'obeera mu kukidima. Tubeera eyo mu kulima mu mwanyi tuli mu mwanyi tutema mavunike tutema bikata. Oluusi singa ku ssomero wabaawo ebyetaagiso okuyambako nga mu kiyugu. Keera ku makya n'ofumba obungi ku 10 kibwe bityo. Osobola okusoma. Nsobola okubeerawo. Kuwanyisa. Tusoma ne tufuba mpola mpola. Kati ekiseera kyatuuka essomero administration neefunamu okunafuwa. Essomero neninafuwa mukko abaana ne babanga abakendeera. Kale bagamba tugira tuzzeeyokko. Okuddayo ewaka. Kati gwe baali batese ku basale. Ne bagamba ogira oddayo keeka. Ate essomero olwo linafuye. Kati maama n'angamba essomero kati liringa erigenda okugwa. Ate kati lye libadde lituyimirizaawo. Toyinza kubenga ku ssomero n'abaana nga batoniye abaali abaana mu 200 nga tukkiridde tuli mwana essomero ddamba. Kati ne tusalawo okudda ewaka. Tutadde ewaka maama n'agamba kasita osomeddeyo olwo nno mu senior 2. Senior 2 ogimazeeko kati tunoonye engeri ofunenyo obusente obutonotono tugende tusomere ku ssomero erituli okumpi ku kyalo. Essomero eryo teryali ly'Abadiventi. Lyali kumpi awo baliyitanga Kaikorongo Seed Secondary School. Kaikorongo Seed. Secondary School. Lyatuli kumpi awo nga okuva Empumudde otambulawo emitala egiwera si kumpi naye lwakuba twali mu kyalo ng'okutambula si kizibu kyabwe obanga gwe basindise wali kumpi. Kati ng'okuva Empumudde ogenda waliwo akatawuni kalya menvu n'okabuukamu n'ogenda Kaikorongo n'olinnya akasozi n'oddeeyo munda we wali essomero. Naye ng'ogendawo buli lunaku. Nga buli lunaku okeera ku makya n'otambula. Zaali kilomita nga 6. Kai. Ne tutuuka ku ssomero nga tutandise olwo ntandise senior 3. Mukama yansaasira ennaku zino nensanga obbi wange mu Avento
Ashraf twasoma naye ku ssomero eryo eryakayikorongo nasanyuka nnyo okumulaba amina era okumulaba nagamba nange nafuuka mu adventi nowewuunya kinsanyula nnyo nagamba mukama waffe yeebaza agulumizibwe yesu obwo bwe bumu ku bujulizi bwe nali sisobola kusirikira okulaba Ashraf nga ali mu buweereza bw'ekkanisa eya Seventh Day Adventist Church erinnya lyokka lyogera kinene nnyo okusanga Ashraf ng'aweereza si bino ebyokugamba nti nno wafuuka omukristaayo mu advent naye omuweereza wa mukama waffe yesu kristo mu Seventh Day Adventist Church bye bimu ku bintu kwegamba bye twewuunya engeri mukama waffe yesu kristo gyakolamu kwatiramu katono obulabi waffe omulungi ku 3ABN TV bingi ebikyajja mu bujulizi obwa munnaffe omulangira Walugembe tujja na kutegeera Walugembe asisinkana digitaawe n'atubuulira ebikwata ku ebyo yesu kristo amulabye atya tokwata ku TV yo tova mu kifo kyo tuseguka awo wennyini we tugenda okutandikira nga tukomyewo katudde ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula mwe tuyigira okwesiga naye Katonda mukama yatulekera okwesalirangawo obutagenda mu ggulu kusalawo emirembe essanyu wakati mu agawo seeta ensisinkano ne mukama bw'oba onaava mu kubeera sapulanta obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro bina mateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe liri okwagala abatayagalikika wasatu paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Eno program etuweereddwa buli muntu okuba nga asobola okugabana obujulizi obukakafu obuteegaanika ebikolwa bya mukama waffe yesu kristo mu bulamu bwaffe era nsuubira nti naawe omukisa guno osobola okugufuna. Ekyokukola kyangu nnyo, osobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube Avento Productions. Butereevu tuteeremu obubaka obulaga nti wandyagadde okukyalako wano ku 3ABN TV okujulira mukama mu program Julira Mukama. Tujja kubanga tukuwa okuddibwamu tulekereko n'endagiriro yo bulungi nnyo. Awo nno tunaalaba engeri naawe gy'osobola okujja okujulira mukama. Katugende mu maaso. Otyo muganda wange ye Sharif Magembe era aweerereza wano kwa Avento. Kakati olwo tutandise okusomeka ikorongo ndi mu senior 3 tubeeraawo ne tusoma mpola mpola mukama n'atusaasira era senior 4 nayo neggwako bulungi. Kakati nga tennaba kuggwako ntuuka mu senior 4 maama ŋŋamba nakata ŋŋamba nze binnemye ekimala kikoze eki kimala. Nali ndi mu senior 4 first week ya first term nga tunaatera okugenda mu registration naŋŋamba kimala akati togenda ku registeringa kubanga sente nyingiko ate sisuubira kufuna buyambi saawa zino tubiveeko. Nakaaba amaziga neŋŋamba kati enjawulo yange n'owa P7 yeriwa. Nze atuuse wano nga n'ebibuuzo bibiri mbirengera nga n'ebibuuzo mbirengerako certificate oba tugirira kati certificate alina paslip ya P7 nange njirira mufaanagana kati enjawulo eriwa kubanga certificate ya senior 4 sigifunye. Enjawulo nti nalinnyako mu secondary naye mbeere nga ntawaanidde bwerere emyaka gino gyonna emyaka 3 gyonna
nagamba Mukama onsaasire tulabe engeri gye tuyinza okukolamu. Kati kyava agamba Isaac nga tonnaba olina okusooka okunoonya kitaawo. Awo ku siniya 4 onootera okutuuka mu bibuuzo noonyako ku musajja kabe kasinga alina kaseete. Numbye emyaka 18 olwo olina okusooka okunoonya kitaawo tulabe otyo kubanga yandituyamba. Ddoboozi lyerize oba nnyoko yakugamba nga maama yayogera naye nga tamumanyi naawe tewamumanya saamumanyi walaba kifaananyi twalaba kifaananyi fumita emboozi naye nga bwaŋŋamba ojjukirawo we mwabeeranga nze twabeeranga Kawempe twasinzanga Kawempe mu SDA Church Kawempe. Nagamba kati okuze osobola okusoma ebipande tusobola kubulira mu Kampala nti ye gende Kawempe mu SDA myaka 18 weeyanjule bagambe nze Walugembe Isaac ndi mutabani wa Florence yayimbiranga wano yali church member wa wano wane Kawempe kati bakunoonyezeeko kubanga kino kikalubi ate oganya okuva mu ssomero. Ne ngamba maama katugende naye katusooke wakiri tunoonye registration ndigistalinge ntandika okusoma mu holiday ngende. Mukazi wattu ne yeenoonya n'atetenkanya ng'abakyala bwe batera okukola mu bibiina by'abekyala sise ku buwogo bagenze mu Niigiina bakoze bityo okulaba ng'afunayo akatono ng'ajjayo akasente n'akuŋŋaanya obusente bwe mukazi wattu ne ngenda nendigesitalinga. Bwe namala okuregisteringa n'agamba kati holiday eya first term ogenda mu Kampala kunoonya kitaawo nga ne sente zintwala e Kampala sizirina. Yege Kampala y'omumanyi ate nga Kampala ndudde simumanyi nakumumanya sijja gamba nti nali mumanyi kuba nali manyi kimu twazaalibwa Kawempe Lugoba wemanyi erinnya Lugoba nga terivanga mu mutwe nga libeeramu bulijjo otyo kati Lugoba nga kyekibeera mu mutwe naye nga n'obwondeetawo nti kale omanyi Lugoba ntwala direct Lugoba nga nayo sikolaki simanyiiyo. Nina mukwano gwange Bowazi Muhwezi na yanoonya ku ssente ne maama n'anoonya ye ntonotono ne tugatta. Walinnya baasi walinnya loole walinnya baasi yali emitwalo 7 gye twakuŋŋaanya Bowazi n'amperekerako mukwano gwange oyo n'akulinyisa tugende ffenna mu Kampala tunoonye neme kujja nzekka kuba nnyinza n'okubulirayo. Ne tujja twalinnya baasi yatuleeta paka mu Kampala. Twateega kiseera kya ku Sabbiiti twasimbula eri mu kyalo ku Friday nga tumanyi nti we tutuuka akawungezi ku church tujja basangawo abategeka nabo banoonye engeri gye banaatuyamba wakiri musule ku church tutandikiraawo ate nga nekyatuleeta akawungezi nga tumanyi nti church z'omu Kampala bafumba kati era tuteeze ekyeggulo ekyo wakiri kikwatirawo tuliyeko tuleme kusaasaanya nnyo ensimbi. Obulamu bwaffe obulungi ekyawandiikibwa kigambye nti tubeere bagezigezi ng'abaana baki ab'emisota ate tubeere bakkakkamu nnyo ng'amayiba. Kati abaana babala tugenda kunoonya taata tulina okukozesa obukodyo bwonna nga bwe kisoboka tugende Friday nga bali mu kuteekateeka awo nno tulyoke tusobole okufuna engeri gye tubakwasaganya otyo. Kituufu kati tutuuka ku church akawungeezi twasangawo abakyala abafumba. Abakyala abo bagamba bannange nze Walugembe Isaac ntuuse Walugembe tukujjukira bwe bagamba Mukama nansaasira abantu nga bakyamumanyi ate nga bakiwulirako nti maama wange yawummula. Bwe bakugamba ne bagamba bambi nga byali bitale bya maama konze maama yawummula dde myaka giyiseewo bambi kati oliwa konze ndi eyo ndi lyantonde mu byalo eyo ndi eyo ne maama wange kati ate ekikuleese konze nzize kunoonya taata wange kubanga nina obwetaavu bwenjagala okuyitamu nga sikyasobola. Ne baŋŋamba okay naye ekyennaku kiri kimu tetwamanya taatawo. Bambi tetwamanya taatawo. Maama teyatugambako. Maama wo teyatugamba ffe twalabanga maama ng'alina mwana we nga nentakula obwongo nga sikyasobola. Kati ne mbagamba kakati
nsaba kufunawo kafo wano nebakewo enkeera ku makya ku sabbiiti tukole ki tubuuzeko mu kyaki kiyite ng'ekirango mu kyaki tomanya wayinza okuba awamumanyi kubanga mwe muntegedde kati mukimanyi nti ye ewewaawo netubeeraawo kati waliwo omuvubuka mu kyaki omwo nga gwe baali bagambye munange tutwalyeko ku bana abaana abasuzeeko keewuwo then enkeera bajje ku sabbiiti tuba omulenzi agamba nkyali mukukiriningawo wano naye kankomewo tuba tukyali awo tulinza omulenzi newajja omukyala yali mbumuwanika wa kkanisa oba yali akola mu ggwanika omukyala oyo sigenda kumwerabira ekyamazima teyampisa bulungi nyinza obukuba simanyi mannya ge sijjukira bulungi mannya ge naye omukyala oyo n'agamba bano abaana bavudde mu kyalo ekisooka tetumanyi empisa zaabwe ye mumutegeddeko omwana tumumanyi mwana wa muganda waffe yafa naye azze anoonya kitaawe nti naye engeri gyali nti amaze ebbanga nga tetumulaba tetumanyi empisa ze omukyalo omwana ono abaana bano tewabaawo abasuza tewabaawo abasuza katubatwale ngenda bakansenve mu ggwanika ngenda batwala ku poliisi ekawempe basulawo ku reception nga Walugembe sirotanga nako kulinnyako ku poliisi nogamba lero lubaze nentya nenkankanirirawo okusanga omulamuzi osisinkanya omussi musaya mukazi ngaali serious banene bagamba kakati oba tukoze tutya munnaye mukazi ate oyo bwasala waaba asazeewo konze kati yiye kiki ko mukazi nti waliwo wano omulenzi eyajja yali ayambadde na sukulu manya gundi pathfinder uniform n'agamba nange ndi mu advent biki bwe twamusuze wamusumba yakeera ku makya kubuuka na simu za musumba na laptop n'agenda nabyo konze wamma kati nenkitegeera ne ngamba omukyalo ono nyindo obutamunenya kubanga munnange ekyatuukawo alina ebyafaayo ate byayimirako nga bituufu n'agamba owaayi yali alumiddwako omusota nti sesota yali akulumyeko ne bwegwekonda kumuguwa weekanga kati mukazi wattu nange nesimunenya ne ngamba oke tugende ku poliisi tusuleeyo ate banaatusuza ko ye omulenzi gwe nagenda naye Bowazi banatusuzaawa tebatuteeka mu kaduukulu munda konze poliisi z'e Kampala ziba nnene kubako reception kubako ki abaffe kati kuliko ne sitting room bayinza otuteekaawo mu ntebe oba ki netwewayo munange batutwale ku poliisi kati tuba tulyawo ng'ali eri omusajja asikaali yali akuuma ku geeti ya church kyava agamba oyo omukazi nga yasazeewo abatwala naye kati mujje tuyingire mu kasenge kano waliwo akasenge ka sikaali mwasula mwayingira kana akabeera kumpi ne geeti n'atuteeko mwagamba musule muno temugenda ku poliisi asikaali ye yatuwa aw'okusula n'asula ku mukeeka yali asula ku mukeeka gwe ne tugwawo awo ne musula mwenna tusulaawo bambi kawempe alimu ensiri naye zaatuyonka tugamba bunaatera okukya obudde nga bukedde ne tutuuka ku kyaki ne bayisa ekirango waliyo omukyala musoke oyo naye muyita maama wange bayisa ekirango mu kkanisa otyo omukyala musoke muyita maama wange kubanga naye yanyambako bambi omukyala oyo ayimbira mu living voices eyebwayise kati omukyala oyo yali mukwano nnyo gwa maama n'agamba nga sinabaana kumweyanjulira n'angamba gwe Walugembe konze ye nsanyusa okulaba mwana wange bambi nansanyukira nnyo n'agamba naye kati taatawo tumugjeewa kyava anoonya waliwo mukwano gwa maama we yali owo ku lusegere abo bo beemanyi nnyo mukyala oyo gyali bamuyitanga Ruth gwe tuba tunoonya baali bamukwano ne mamiwo nga bamukwano ddala nga beemanyi kubanga era bonna baali banyankole bambi kati omukyala oyo Mukama n'atusaasira Ruth ne tumugwako bambi n'agamba ye taatawo mumanyi newaabwe nali ngenzeeyo amiina naye sijjukira taatawo gye yalaga mu Kampala ndudde omulabamu naye ng'ewaabwe mmanyiyo naye ng'essuubi likomyewo wakiri osisinkanya omuntu akugamba nti ewaabwe mmanyiyo naye nno ng'agamba okumanyayo tatuukangayo agamba ava Gomba babazaala Gomba eyo yangamba bazaalibwa Gomba kati Gomba tusobola okutuuka konze kale essuubi ne liddamu amiina ne tunoonya taata mu kibuga
byali biseera bya camp meeting. Kyali holiday. Taata naye yali mukristaayo naye mu advent. Oba yali koko kubanga yali awasiza maama mu advent. Era bagamba nti ebinyonyi bifaanagana bibuukira wamu. Kakati nga tugenda tunoonyeza ne tugenda e Makerere ne tuvaayo ne tudda ne najja Nankumbi ne tuvaayo ne twanoonya mu kibuga wonna omusajja n'abula. Naye tuba tusobeddwa nga tugambya tuddeeka ebyokusoma tubiveeko naddayo buzi nkole UNEB kubanga n'okusoma. Kati muzeeyi omukyalo oyo n'agamba nedda taata we yalina baganda be bwayisaawo ng'abamanyi tugenda ku dduuka lya taata muto bwayise mugamba munnange ono omwana wamu nabo ne bandaba bagamba ekimutegere weewaffe naye taata we tetumanyi gyali n'olwekyo aleke wane ennamba y'essimu bw'anajja tujja mugamba munnange nendeka ennamba zange z'essimu n'enzirayo ewaffe mu kyalo ogenda otetenkanye otuule UNEB ndabe nga ntuula UNEB Mukama nansaasira waliwo akayita weeks 2 nempulira akasimu nekankubirwa alo gwe Walugembe konze nze ssebo oyogera ne taatawo Nakibinge Mathias nawulira essanyu naye nga siyinza nakukyebeera kwolwesaawa eyo nawuliranga n'essimu eringa ekankana neŋŋamba taata ye gwe nti ye ne mugamba olimba Walugembe wamuzaala mwani n'otandika omusimba kanyonyi w'ebibuuzo kwatiriramu katono nnyo. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Buli muntu alina ekkubo Mukama Katonda lyamutegekedde. Kale obujulizi bwaffe kyebuva tebufaanagana. Oyinza okusanga oli nga ye yasitukira mu byabugagga tamanyanga na ku nnaku tamisinganga na ku breakfast tamanyi na kiyitibwa kubeera ku ssomero nga tosasudde fees. Naye era naye n'ategeera Yesu. Ate n'osanga oli nga mutuufu omukululo gwe bw'ogutunulira bw'oti weewuunya n'okwewuunya n'ogamba kituufu Katonda gy'ali. Naye jjukira nti naatugambye mu bunafu bwammwe amaanyi gange mwegasitukira. Kale ndabira ddala okukola kwa Katonda okusukkulumye okutegeera kwaffe ng'abantu. Ku 3ABN TV program Julira Mukama Walugembe asisinkanye taata ku ssimu ebyaddirira katukomewo. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama ekyawandiikibwa kitugambye mu kubikkulirwa 12:11 nti era nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Mu Yesu Kristo mwe muli amaanyi gaffe, mwe muli obuwanguzi bwaffe, mwe muli buli kimu, magezi, buli kimu. Era ge maanyi agatuwaliriridde ffe okubeera nga tukyali balamu okutuusa olunaku olwaleero.
Mr. Walugembe Wanjitali. taata omusisinkanye ku ssimu omutima gukyamuse kyekyadirira naye nkanyamuso ya bibuuzo omukuba ebibuuzo kimu ku kinnakyo wamuzaala mwani Walugembe ye mwana wange maama we Nakiza Florence naye maama we munnange yali yambulako ate nga gye bagenda eyo sayidi z'embalala nga bayitayo sayidi z'embalala gye bagenda eyo ate nange saamanyayo kwegamba nenoonya-noonyako omwana wange nambula nembindekera Katonda naye nsanyusa okuwuliza mutabani koze munnange nange nsanyusa okuwuliza njagala kulabako nga bw'agamba taata oba ggwe omutabani nange mugamba nti oyagala kundabako nti nkyaliyo naye nino ebinkuttemu neetaaga school fees agamba tofaayo tujja kutetenkanya ate kasita nkuzudde abida munnange ne tutandikira awo mpola mpola naye ekyamazima ndowooza taata mu biseera ebyo yali tali mu mbeera nnungi bambi sente ne zibula era nga tugenda nga maama agenda ne yeewola sente mu bibiina mu biseera ebyokusoma nga ngenda ku ssomero nga nsoma mu holiday onsanga mu mavuuniko eyo tuli mu kutema bisaka maama ategedde nti osisinkanye taata ategedde naye ayagala omulabako era tusanyuka naye kyetwali tusuubira nti taata ayinza okujja okutuyamba nti oba alinawo kasente ate naye n'asangibwanga musajja wattu atetenkanya bulamu embeera kikinkanya tennabeera bulungi weewaawo kaakati ne tugamba waayi twaregisteringa dda ate n'okutuula nga registered kati ku UNEB n'okola ki tupambane mu holiday nga nze nkola mirimu kusena mazzi kutema amavuuniko eyo kutema bisambu by'abantu tufune ku nsimbi tusasule ze twewola mu biseera ebyokusoma then bwe tumala ozisasula tuddemu twewole zintwala mu third term bwe tutyo bwe twakolanga nga bwe twewola bwe tusasula mu senior 4 yemu ku kilasi zitera okubeera busy nga bakandidate batuula ne basoma holiday ate olw'okuba nti essomero lyennalimu lyali siri abadvent nga ne ku sabbiiti bakola ki basoma naye nga nze ku Saturday sibeerayo ne mu holiday siriiyo kakati wasigala ng'onywezezza obukristaayo obw'obwadventi bw'owasisinkana ku nsi nnyoko mwe wamusanga atambulira ate ne nnyoko omuto era naye mwe wasanga atambulira mwali tutambulira omwo saalinnyako ku ssomero ku sabbiiti newankubadde eyo gye bujja ngenda kwogera ku ekyo lwe nagezaako okulinnyayo ku sabbiiti ekyatuukawo kyekimu ku bujulizi obunene bwesiyinza kusirikira obujulizi obunene bwatayinza kusirikira bayibuli egambye nti yigiriza omwana wo mu makubo amagolokofu mwalina okutambulira era bw'alikula taligavaamu omuzadde atulaba ku lutimbe lwa 3ABN omwana wo mulage Yesu ng'obudde bukyali tulina abazadde abasuddeyo gwa naggamba ku kigambo ky'abaana baabwe okubayigiriza Yesu banange okutambulira mu Yesu Kristo kuba mwakafaananyi embeera nti babadde banoonya taata nga bamusuubira okubeera ne kasente akagenda bayamba ate ne basanga taata ng'ali mu mbeera kabe kasinge ng'eyinza n'okusinga eyaabwe obubi awo nno singa omuntu abadde talinaamu kumanya Katonda oyinza n'okwekyawa abamu ne tusanga nga beewanise ne kuki ne ku mirabba kale n'olw'ensonga eyo tulina okutegeera abaana baffe engeri gye tubakulizaamu Yesu kyekijja okubawa essuubi eryo libasobozesa okuyita mu buli mbeera yonna ne bwe kaba kanyigo kafaanana katya oba ne bwebeera ttanuulu nga bwe tukayita ebiro bino akatamu ne bwe kafaanana katya omwana asobola okukayitamu otyo kaakati tumaliriza third term tugimaliriza bulungi era olwamala nali mu vaaka neŋŋamba kati kansitule ŋŋende naye nga tunaba kubeera mu vaaka batutuma pasiripu za P7 bwe batutuma pasiripu za P7 eyo mu kisenge kya maama ono omuto waaliyo ekikeesi nga kikadde ekikeesi ekyo mwe mwali muterekeddwa documents ez'enjawulo enkulukulu eza mami kati mba ndi mu kikeesi ekyo noonya pasiripu yange kubanga maama muto yaŋŋamba yali agiteeka omwo mba noonya twakava mu Kampala okunoonya taata wange
tonnaba kuddayo kumusisinkana sinaba kugenda kumusisinkana onoonya pasiri otyo kati ngwa ku katabo nga kaliko amannya gange Walugembe Isaac akatabo ako kaali ka budget bakayitanga Musana yali kampani ya Musana nga yekola obutabo bawuyitanga Musana kakati nga kuliko Walugembe Isaac mbikula akatabo okubikula akatabo ngo omukyalo oli omugenzi Florence yawandiika nyoko maama n'agamba bannange nze nakiza Florence nzaalibwa Jindi nzaalibwa Lwebita ku Lisembabule taata wange ye Gundi mama wange ye Gundi nina muganda wange Mpumudde Lyantonde ye Gundi nazaala omwana wange omu Isaac Walugembe taata we ye Gundi nanyonyola details zonna kati bwe yatuuka ku taata nanyonyola nti omwami ono ye Nakibinge Mathias Kawule mutabani wa Benedicto Juuko babazaala Butambala Kabasanda kakati mwana wange bw'olibanga okuze anyonyola oyagala okumanya kitaawo gy'ali va wano tandikira wano genda ng'akuwadde amakubo naye nga wali wasituse tokasomyeko otyo ne tugenda putuuka e Masaka genda viira mu Mpigi ku Bikondo kwata ezidde Butambala tuuka e Butambala tawuni bagiyita Kabasanda bw'otuuka obuuze wa Saalongo Benedicto Juuko ojja kuba otuuse weewaawo natunuulira ebintu nga nayonoonye ssente okusooka ngende nnoonya muzadde taata ne mbitunuulira nga byonna bimpa direct nga bikulaze nti omusajja mutuufu yono talimba ntuuka n'akafaananyi ke twalaba luli ne maama nga yakapiiningawo nga keeko k'omusajja yennyini ono ye kitaawo naye mbirabye buyise kasita tonnamusisinkana kasita era sinnamusisinkana otyo otwava mu vacation nenkwata bulungi bbaga yange nenteekamu bye nateekamu nga mumaze senior 4 nga tumaze senior 4 kati awo bw'ogenda ate okumusisinkana lwengenda eka mu kyalo eri ku bujjajja kyogamba nti okuva bwe yakukubira essimu wasoma n'omaliza senior 4 nga tofunanga transport oba nga tolina budde tolina biseera tebuliiwo ne transport lyali bbanga lyenkananga ki twali mu kiwumulo kya second term eya senior 4 eya musigazaayo taamu emu gy'emyezi katugambe ng'ebiri emijjuvu kubanga gye gisembayo ne tuva mu holiday ya second term ne tutandika okusoma kati okusoma okwo kwennyini kwonna kugenda okuggwako ng'era twogerezeganya ku simu naye sigenda kuba ndi bize mu bitabo ate ndi mu kunoonya naye ng'akuweerezaayo kasente k'okusoma tannafuna bambi tannafuna kati ekiseera kituuka nga holiday wedde etuuse vacation neŋŋamba kaŋŋende weewaawo nagenda butereevu ng'era amanyi gye ndaga kubanga kitabo kyandagirira ne ntuuka ewaka nakyogeddeko nti nazaalibwa nzekka nga tukula munnange nabeerangawo awo n'obuseera obw'okwekubagizaamuko munange ndi nzekka manye ebyabato mubadde muyomba olinakupacamu oluyiri singa nange nafuna muganda wange singa wali wanwanirira kati ngebibeera ebyo byambeeramu neŋŋamba naye oba ninayo abantu bange kati ntuuka mu kyalo nina muganda wange abeera awo akolera awo ku Kaleerwe bamuyita Suuna Abat era mwagala nnyo muganda wange oyo natuuka olwatuuka mu lujja bwenti namusanga atudde yali mu kusoma bitabo bye n'olwamutunulako bwenti nga piki entadde awo nendaba ekifaananyi kya taata wange mwoyo Suuna ate ekyewunyisa ne Suuna bwe yantunula bw'ati yasituka busitusi teyeebuuza n'atuuka ku piki we nali n'agamba baba tusanyusa okukulaba ne mwenyaamu otyo kati senga waffe yali mu kiyungu Mumbejja Nakimbugwe ekitegeeza baali baamukugambako nga taata yakwogerako nga newaka bamanyi naye basemba kulaba nga ndi mutomi oba myezi 3 kati senga agenda okuwulira namusebweru tweramusa afuluma agenda okuntunulako nga enduulu neekoleera essanyu waliyo jjajjange Nakawungu Desiranta yawummula eyali yazaawo akoze eki azaawuse otyo kati nga jjajja naye bambi amagulu gaali gamenyeka naye nga gyali mu nju agenda okuwulira
akalulu ebweru kikiye omulangira atuuse. Amina. Nasanyuka okusanga ku bantu bange. Amina. Ne basanyuka mu ssanyu ery'okwaniriza eryo n'owulira ng'otuuse eka. Nagenda okulaba nga baganda bange be nali neebuuza bandifunayo baganda bange nga taata yalina abaganda bange abalala be yazaala nga bajja munange nze gundi nange nkuyita baaba nze gundi nempulira essanyu tusisinkanye ne taata. Weewaawo. Taata nenziramu nemulaba first time. Taata naye n'avaayo. Najja. Naye yali awo kumpi. Yali ali mu kibuga naye oluvannyuma lw'ebbanga kuba nali mu vaaka. Kati nga wali osobola okubeerawo n'omulindako. Nemulindako era naye najja. Ngenda okulaba omusajja nfaanana ebyaddala ng'ate nze oba nze mufaanana. Ng'omusajja gw'ofaanana ebyaddala. Bw'ogamba akufaanana oba okityo oba gw'omufaanana otyo. Gwenfaananira ddala. Nantunulako ne muntunako ne tusanyuka nnyo. Bambi. Mukama nga atuwadde ekisanya. Agulumizibwe Yesu Kristo. Munnange bwe twamala okusinkana awo obulamu ne butandika okutereera. Ne tutandika kati nga nange mmanyi ninayo ekika ninaweegwa nga bampita mulangira. Ene waffe. Ojja kukwatirira mu soko bale. Ene waffe mu bamaama. Nalina jjajjange yantuuma erinnya Musinguzi. Eritegeeza muwanguzi. Omuwanguzi. Kati ngeno babeera Musinguzi Isaac Musinguzi kati nga sifiringa bulungi nti nina identity yange. Naye bwe natuuka eno mulangira tusanso okulaba mulangira nga kimpesa I belong to this family. N'owulira essanyu, the sense of belonging. Omuntu okuba n'ensibuko kintu kikulu nnyo nnyini nga bw'owulira muganda wange atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Kale kyewuunyisa engeri Katonda waffe gye yatonda nti omuntu osobola okubeera mu kifo nga tolina na ngeri gy'omanyi kitaawo kwega tomusisinkanangako naye the power of attraction bagamba nti nno omusaayi guno gulimu amaanyi gulimu obulamu era omusaayi gwerondoola paka bwe gwesisinkana. Omwana asisinkanye kitaawe essanyu limubuganye kubanga bw'atuuka mu baganda be bw'atuuka okulaba ku jjajja n'alaba kubakuba obuluulu omwana wuno atuusa omulangira baaba ku 3ABN TV program Julira Mukama. Nzikiriza nti akadde tekasobola tukkiriza kusukka wano naye Mukama atuteerewo nate omwaganya omulangira alyoka atujjaawo mu programu egy'okuddako atulage kiki ekyaddirira. Obadde mulabi mulungi era twebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde okubeera nga tubadde wano ate nga gw'oli awo. Katusabe Mukama Katonda mu bujulirwa omulangira bw'atuwa mubeemu naawe kyeweetwalira kabe kasinga ekinaakunnyulula ne kikusitula naawe n'oweereza Yesu n'amaanyi go gonna n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Omulangira nga tufundikira akatalekeka tesiyinza kuleka kwegamba nti Katonda afaayo gye tuli. Amina. Oluusi tuyinza obutalaba kukola kwe olw'ebizibu ebituzibya amaaso ne bitusinga amaanyi naye asigala akola. Mukama bw'aliba atuwadde omukisa ne tusinkana mu puroguramu endala waliwo kyesiyinza kusirikira era nsaba Mukama obuzese tuddemu tusinkane. Ojja kulaba Katonda gyanzije nakizuulako nti omufu talina kyamanyi kituufu ate nenkizuula nti sabbiiti lwe lunaku lwa Katonda olutukuvu. Amina. Tusinkane mu bubaka obulala obuddako. Tuweere essaala eggalawo. Katwebaze. Mukama waffe tweyanziza kubanga otuwadde omukisa okugabanako ebyokuyiga ebirungi byokoleze mu bulamu bwaffe ne baganda baffe abatulaba. Ekisa kyo n'okwagala ku bitubedde. Si ffeffekka naye n'abalala bangi gye bali abeebaza obulungi bwo. Katonda waffe ebigambo bye twogera ku lw'obulungi bwo kabikole enkyukakyuka mu bulamu bw'abaddu bo n'abazaana bo. Waliyo abo abalabika ng'abaweddemu essuubi nga balaba ng'abalekeddwawo naye ebigambo bino kabibakakase nti waliyo Katonda afaayo ebigambo. Amina. Mu byonna oweebwa ekitiibwa Mukama naffe tulabe omukisa oguva gy'oli kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina.
awo tetugenda kusukkawo tukwagaliza akaseera akalungi Mukama nga ye mubeezi waffe. Beera bulungi, tusisinkane nate omulundi oguddako. Weraba.